أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، okusookera ddala Allah tumwebaza nnyini buyinza awaniridde emyoyo gyaffe, atulinako Allah obuyinza obwenkomeredde, eyatuteera ddala mu kifaananyi ekisingira ddala obulungi, n'atufuula abantu, n'atatufuula bisolo, n'atatufuula binyonyi, n'atatufuula biwuka, abakubanga ekyo Allah kye yayagala kye yalitufudde. walakad khalakna al insana fi ahsani takwim, Allah yatonda omuntu mu kifaananyi ekisingira ddala okubeera ekirungi. Tubeerenga Allah tumwebaza, tubeerenga Allah tumusinza olubeerera, tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu esinga amadiini gonna ageeyita nga weegali obutuufu diini ya Busiraamu. Tubeere nga tugisoma ate tukolere ku ebyo tuba tusomye, tusobole okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya, nga tukola emirimu emirungi, nga twewala ebyo Allah bye yatuziyiza, era twetegekere akaseera ak'okumusinkana. wattaquu yawman turja'uuna fiihi ila Allah, mutya olunaku mubeerenga mulukolerera emirimu emirungi lwe mugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omusiraamu olubeerera alulunkana kubeera nga alongoosa nga tannaba kufa. Kino kyoli olwaleero mu nsi mu kweyisa obulungi kyekigenda n'okweyoleka mu maziika go, era kyoli olwaleero mu nsi mu bujeemu bw'olimu, mu bulaasi bw'olimu, mu bwononefu bw'olimu ne mu buwemuzi kyekigenda okweyoleka mu maziika go. Ofubanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akugabirira n'olongoosa ne weeyisa ng'omuntu Allah gwe yateeka mu nsi, n'otagenda na nsi eno kukumalawo. Naye olwaleero omuntu kyali mu nsi, enneeyisaayo, enkolaganayo n'omutonzi, era bye bigenda okweyoleka nga bakuziika. Bw'oba oli mu bulamu buno owangaalira mu bawemuzi, abakubi ba ludo, abantu abayaaya, abalaasi, abajjudde amasada, era ne mu kuziika be bagenda okusinga obungi ku ntaanaayo. Bw'oba weeyisa bulungi eri abantu ng'oli munnaddiini anyweredde ku biragiro bya Allah, ayeekutte ku sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omusaazi ow'ejjama amanyikiddwa fil masajidi, mu mizikiti, era ekyo kyekijja okweyoleka nga bakuziika. Baliba basaaze abawerekera munnaabwe, balibeera bannaddalasa abawerekera munnaabwe ng'agenda. Longoosa nnyo nga Allah tannakujja mu nsi, kubanga kyoli ne mu maziika era kyekijja okubaayo. Ensonga eyo tugitwale nga nkulu, tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwe
okulongoosa olubeerera. Omusomo gwe tuliko obwetaavu bw'omuntu eri shariya eri amateeka ag'eddiini, nga tuli ku kitundu ahkaamul mawarith oba ahkaamu tarika, ennamula ku bintu by'obusika. Ffenna ku nsi kuno tuliko akaseera katono, era ffenna ku nsi kuno tetugenda kubeera ku lubeerera, naye waliwo abantu be tugenda okuleka. Bw'omala okuva ku nsi kuno, emmaali yo by'okoledde bibadde bikusumbuwa, Allah abizza mu mikono gy'abantu abalala be tuyita abasika. Ebibadde bikutawaanya ennyo ng'oluusi obyetegeerera bw'omu, bw'omala okufa bifunirwa entegeera z'abantu ab'enjawulo, buli omu ng'alina mu sheya Allah gye yamuwa ku abo Allah be yalambika abalina okusikira. Tuli ku nsonga asbab al-munazaat hawla al-mirath, ensonga ezireetera abantu okukaayana ku by'obusika. Mulabye families nnyingi, omuntu ng'abadde binojjo n'ava mu nsi n'atali binojjo, ng'ebyobusika bifuna enkaayana. Abaana babikaayanira ate nga byakutuuyanya bw'omu, abakyala babikaayanira gwe bibadde bituuyanya ng'oli bw'omu, famire yo n'ebikaayanira. Kati ensonga ezo olwaleero ze tuliko ze tunnyonnyola, lwaki abantu bakaayanira ebyobusika. Mutero bbala abamu bagenda ne mawulire, famire ya gundi bakaayanira emmaali, abamu oluusi n'emmaali omuntu n'agikola n'emutuuyanya, ne bukya ku makya banka n'ekatema aba famire nti wano emmaali talinaamu sheya, yonna yaffe. Ebyo byonna tulina obyegendereza. Ebolaba shariya, omuntu bw'amala okuva ku nsi batugamba okwanguya okugaba emmaali ye, tusobole okukendeeza enkaayana. Naye abantu bangi bakaayanira nnyo emmaali ey'obusika, era ze nsonga olwaleero ze tunnyonnyola. Twayogera omulundi ogwayita empasa embi abasiraamu gye bawasaamu abakyala. Abamu mubawasa nga si bawoowe, abamu ne mubawasa mu nkukutu, abamu ne mubawasa ne musukka omuwendo gwa shariya gwe yalambika, gwe yateekako ekkomo. Bagenda okusitula bannamwandu nga bawera omwenda. Kubanga mulimu abasiraamu abalina enzikiriza y'ekishiya mu kuwasa, ne baga nti Allah ga nti fankihu ma taaba lakum min annisa mathina wa thulatha wa rubaa, nga baga nti Allah yakkiriza omusiraamu okuwasa abakyala babiri, basatu, bana, bw'agatta omuwendo ng'alina bameka? 9. Abamu ne batuuka n'okwekwasa nti nabbi naye yalina abasukka ku 4. Eyo entegeera si aba ahli sunna wal jamaa, era eyo entegeera si yaffe, eyo entegeera ya kishiya. Be bavuunula bwe batyo aya nga baga nti mathina 2, wa thulatha oba bafuuse 5, wa rubaa bw'oyongerako 4 ne bafuuka bameka? 9. Ababiri n'abasatu babeera bameka? 5. Bw'oyongerako rubaa si be 4 ne bafuuka bameka? 9. Kati mulimu abasiraamu abawasa empasa eyo, abalina enzikiriza eyo ku nsonga z'abakyala, etali ntegeera y'abaatukulembera balongoofu.
si bwe batyo bwe bategeera aya eyo. Basiraamu bangi bahaaji bali eyo, yatajawazuuna alhaddi, basukka omuwendo ogw'essalira Allah gwe yateekako ku bakyala. Oli n'asitula hakki 7 6 ate nga bonna abawoowa, bonna bali maka. Kati ebyobusika bigenda okujja, abantu ne bakaayana. Oluusi ente embi gye tutaamu abakyala tomutadde mu mateeka g'obusiraamu, towandiise kiwandiiko kirambika nti ono namuta, wabula asigadde awo mu bbanga, alinga atali mukyala, ate alinga atali mukyala mute, n'abeera mu bbanga. Kawungeezi oyitayo, ku wiikendi osalimbiikiriza, ogenda okuva mu nsi ng'omukyalo oyo emaali agirinako obwetaavu, aga nti nze nkyali hakki ye. Ebyo tulina obyegendereza. Twakoma ku nsonga omulundi ogwayita nti suu tarbiya, endera y'abaana embi betuleka mu nsi. Bannange, buli musiraamu yenna Allah gwawadde ezzadde, faayo nnyo ku baana. Buli wonooleka abaana nga tobagunjulidde mu ddiini, ng'abaana abo tobasomesezza, ng'abaana abo tobagunjudde mu mpisa nnungi, ogenda kuleka abaana abajja okukaayanira ebyenfuna. Be baana abajja okugoba shariya waka, be baana abajja okugoba bamaseeka nti bazungazunga ne fayiro mu maka, kubanga engunjula teyali nnungi. Buli wooleka omwana munnaddiini, buli ekijja omusomebwa nti Allah yagamba, ajja kiteeka mu nkola. Naye bwe tunaaleka ezzadde sassalala, bwe tunaaleka ezzadde eritateereddwako mulamwa, be baana abagenda okugjayo ejjambiya bagobe ne bannyaabwe mu maka, emmaali bagirwanire. Faayo nnyo ku zzadde, oleke abaana bannaddiini oluvannyuma lw'okugendako. Oleme kuleka miyaayu, oleme kuleka miswaswangule, oleke kuleka baana bayaga, abo bajja kugoba shariya. N'olw'ensonga eyo, mu bimu ebikaayanya abantu ku by'obusika, be baana abaagunjulwa obubi, abataafiirwako ku ddiini. Ebyo bujjoga nti shariya tegaba, tugende ewa administrator general, ffe twakoowa shariya. Abo baseeka bazungazunga, be baana boosanga mu mpya mu nzija abakuba baseeka emiggo ne babagoba okubataayiza, nga babaga temuleeta wano mateeka ga buki, ga busiraamu. Nva ku nsonga eno nga nkubiriza abasiraamu, buli Allah waakuwa ezzadde lulunkana ebintu 3 olabe nga mu baana bo mu 2. Ekisookera ddala okubateekamu eddiini, abaana mubasomese eddiini. Omwana alimu eddiini abeera wanjawulo, omwana alimu eddiini akakkana mangu. Ekyokubiri, okugunjula abaana nga mubagunjulira mu mpisa, bafuuka abantu. Ng'omwana we asobola okuwa abantu abakulu ekitiibwa, ng'omwana we asobola okuwa abawalimu ekitiibwa, ng'omwana we asobola okuteeka mu b'eŋŋanda b'omuleseemu ng'asobola obbamanya nti bantu be baŋŋanda. Ekyokusatu, buli yenna alina ezzadde, faayo nnyo okolerera abaana bo. Nabbi yagamba mu hadiisi ya Saad ibn Abi Waqas, wa antadhara warathataka agniya khairun laka, okuleka abaana bo ng'olina kw'obakoledde nga bagagga kyekisinga obulungi okusinga obbaleka mu nsi nga bagenda basabiriza abantu. Allah buli waakuwa ezzadde
abaana bakolerere. Bintu ebyo bisatu mu baana birulunkane, babeeremu eddiini, babeeremu empisa, ate era bbaako kyobakoleredde. Okusinga okubaleka nga bagenda basabiriza, bw'obaleka nga bagagga balina bye bagenda okugabana oluvannyuma lw'okufaako, kirungi nnyo okusinga lw'onabaleka mu bbanga n'ogamba nti bagende nga basabiriza abantu. Bwekubamu ekifaananyi ng'ovudde mu nsi, abaana ne batandika okutembeeyezebwa mizikiti. Bannange Abudu yaleka abaana, musiraamu wammwe, baana tebasoma, tunoonya fiizi, ne babatwala ku muzikiti ogw'Ekatwe ne babalagayo, ne babaleeta ku Alidina ne babalaga, ne babaleeta e Nakasero ne babalaga. Okuleka abaana bo ng'olina ky'obakoleredde, ng'obasimidde omusingi mu byenfuna, kikulu. Busiraamu tebwakivumirira. Leka kubeera mu dduniya muno olyenga omuvubi. Buli lw'ozaala kolererera abaana. Abaana abo Allah yabagamba bakusikire, mimma kalla minhu au kathura, kakibeere kitono kitya kyolese oba kingi, bakisikire. Naye n'ozaala abaana n'obaleka mu bbanga, ne balwanira ekkanzu egi nga buli omu agirinamu interest, ne balwanira ebbinika, ne balwanira emikalabanda gyolese. Kukolerera abaana kikulu. Okubeera ng'obalese mu nsi nga bagagga kye kirungi okusinga nga bagenda basabiriza abantu. Baana Isiraaje yandekera abaana 8 bonna teryasoma, ne basonda akawunga ku muzikiti. Ku Idi ne basolooza mu basiraamu. Bannaye abaana bagundi, bannaye namwandu ali wano, abaana bamulemeredde. Tukolerera abaana, teekamu amaanyi, muleme kufaayo bufi, kuweza haki, kuweza namba z'abakyala, naye ng'ate abaana be mubazaalamu mubaleka muki? Mu bbanga. Bino bye babagamba nti gwe tofaayo ku baana, weeriire ennyama ekukke. Ogiri otya ng'omwana neekukka nga ddala omwana ali bubi? Kituufu Allah yalina entegeka ku baana, naye ate naawe Allah yakuteeka mu nsi obakole ki? Obakolerere. So si gwe kulya nnyama nti be balimanya, nange gyendaga mu kabuli teri kulya. Balikoleeza abo, bakolerere, bambi bayambeko. Kyova olaba Allah yakuteekawo ne bakuvaamu. Kyova olaba Allah agamba bakusikire, kati bagenda kusikirako ki? Balikoleeza abo. Olowooza nabbi ogamba Saadi buna Abi Waqaas yalina essente nga mugagga, alina omwana omubwati, n'ayagala emmaali eyo n'agiwa eri obusiraamu. Naye nabbi yamugamba nti okuleka abaana nga bagagga kye kirungi kusinga okubaleka mu bbanga nga bagenda basabiriza bantu. Ensonga y'abaana ngimaliriza ensonga ezo 3. Buli yenna Allah gwawadde omwana fuba nnyo okulaba nga gwe kennyini ozibateekamu ng'okyali muto. Ate ekisembayo, ky'oyagala omwana w'abeere tebakimulaamira, bakimuteekamu buteesi ng'okyali mulamu. Nziramu, ky'oyagala omwana w'abeere mu nsi tekikwetaagisa kumala kukiteeka mu kiraamo, kimuteekemu ng'okyali mulamu. Njagala okuleka omwana munnaddiini, otaddemu maanyi ki? Lwaki omala kiteeka mu kiraamo nti baana bange bwe nfanga mufuuka bannaddiini, baana bange bwe nfanga mukwata Kulaani, kibateekemu ng'okyali mulamu. Ekyo ky'oyagala babeere, tekikwetaagisa kumala kukiraama. Bw'oba oyagala omwana w'abeere omuntu, gwe kennyini omuzadde teekamu amaanyi
agafuula omwana wo okubeera ow'omu bantu mutendeke, fuula ow'empisa, mugunjule, mumanyiiza okugumiikiriza, mugunjulire ku busiraamu, omwambaze engoye ng'omusiraamu bw'ateekeddwa okambala. Nereka kukimulamira, baana bange bwenfanga mwambalanga abaaya. Kikole kati. Oyagala omwana wo abeere omusaaze, teekamu kati amaanyi okumumanyiiza esswala ku muzikiti. Lwaki omala kiraama? Bwenfanga baana bange musaalanga nnyo. Ekyo kyoyagala omwana wo abeere kimuteekemu kati. Ye poyinti egamba gye twakomako ega nti suu tarbiya. Tuleka abaana nga tubagunjudde bubi ne batabangula ebyobusika. Tebaagala kuwuliriza bamaseeka, tebaagala kuwulira kye bayita shariya, bajjayo n'amajambiya ne bagala tukabulangana shariya. Kati okugunjula abaana mu kitwale nga kikulu, era okugunjula omwana mu kitwale nga mulimu Allah gwaba akuwadde, nga bwokera n'onoonya ssente. Balye bulungi, basome bulungi. Kyolina okutegeera nti nina okubafaako babeere n'eddiini, babeere n'empisa, mbeereko kyembalekera nga bafudde, nga nfudde, so si nti balikola ebyabwe. Ntegerekese omuntu agenda naga nti abaana be balimanya, oba basoma oba tebasoma. Faayo ku mwana asome. Muleke kuwuza nange saasoma naye ndya. Egyo emirembe gyayita. Kale ataasoma ali atya? Omuntu nga teyasoma ali atya? Omanyi okutuuyana kwakozesa, omanyi byafiirwa, okwejjusa kwejjusa, ebyo byalimu ebyengera. Era alina kyakola ki? Kyamiisinga, kyaga nti senga nasoma. Naalibadde muki? Mukugu. Omanyi okusumulula yingini ewa Kisekka bakwesiga, ogisumula neegwa wali buli nati. Ayo ne baagala okutwala e Germany ng'omiisinga ekintu ekyo butakola ki? Oga senga ate nasoma, saalibadde wa Kisekka, naalibadde ate mukugu. Okukola ki? Kati muleke kunafuya kigambo kyakusomesa baana. Mubasomese, gwe wadde olya mu butasoma bwo, bo bayinza obutalya. Kubanga ensi egenda ekola ki? Si egenda ekyuka. Naye muwooza kimu, ataasoma naye alya, nange saasoma, bangi abaasoma ate bennyamba. Allahu akbar. Lwaki oyingira mu ntegeka za Katonda? Omukisa gusanga akoze eki? Ayeetegese. Gwe tegeka abaana, bategeke. Bisigadde birekere ani? Birekere Allah. Naye leka kuleka buli ssaawo olya ennyama, otuula ku mbuzi n'olya, n'osuula eri amagumba n'ogaba be balimanya. Sinezeeka nzirye nga nkyali mulamu. Bambi baako kyotegekera abaki? Abaana. Ensonga olwaleero gye ngenda okutandikirako, attama, aljasha wa ttama. Mubireetera abantu okukaayanira ebyobusika, aljasha wa ttama. Abantu okubeera n'omululu ku ssente, abantu okubeera n'omululu ku byenfuna. Muzeeyi agenda n'afa n'aleka abaana, naye ng'abaana baalese mulimu omululunkanyi, atasobola nakukkuta. Taatawo n'aleka ettaka, n'ogaana banno okulibagabira, n'ogenda ng'olitunda, n'okyusa ebyapa, n'okyusa eddaame, era oyagala kukola ki? Kufuna. Ekireetera abantu okukaayanira ebyobusika kwe kubeerawo muffe abasika abalekeddwawo nga tulina kye bayita aljasha wa ttama, okululunkanira edduniya. Ne weerabira nti abadde abikola, eyabikola naye yakola ki? Yabireka. Naawe ojja bireka.
naye omuntu agenda najjayo n'obubi bwe ne bweyoleka n'eri baganda be n'eri maama we, n'atuuka n'omubuuza, gwe maama ewammwe gye bakujja taata ng'akuwasa waggwayo? Lwaki olemedde mu maali? Lwaki olemedde wano? Vaawo oddeyo ewammwe. Eyali yakuleeta wano yafa. Olwo baagala kutundawo. Kyobulaba osanga abaana nga balese nga kitaabwe abalekedde emaali yonna neesaanawo mu lutema lwaki? Lwa liiso. Alese zaakeedi, alese amataka, alese ebyapa, ab'omululu ne babikyusa, ne bakyusa n'eddaame. Oli n'atuuka n'okugamba nze musika. Obusiraamu teriiyo mwana gwe bayita musika. Abaana bonna baki? Basika. Leka kubeera na kululunkanira mu maali, osuubire nti gwe musika wa banno. Abaana bonna abazaalibwa kitaawo kabeere nga yazaala omwana omu mukyala, mwe n'abazaala 9 mu maama omulala, mwenna muli basika. Mufuna kyenkanya ab'obulenzi n'ab'obuwala kyenkanya. Ng'omwana omulenzi asukka ku muwala emirundi emeka? 2. lidhakari mithlu haddil unthayaini. Omwana ow'obulenzi afuna emigabo gy'omuwala emirundi 2. Bw'aba omwana omuwala agenda kufuna miliyoni 4, omulenzi afuna mmeka? 8. Naye ogenda okulaba abantu abamu balina kye bayita aljasha wa tama, balulunkana. Edduniya balinga abatagenda gireka, emaali n'ebamalawo, oli n'atuuka n'okutta banne, n'ajjayo ejjambiya, ono wange, ono taata yampaawo. Ebyo byonna bireetera abantu okukaayanira emaali. Okwagala kugeza n'obeera n'ettama, Muganda agiyita ttama, naye omuwala baga tama. Bwe kye muyita ttama, gundi oyo alina ettama ku maali, alina omululu, alulunkana, naye yeerabira nti eyagikola naye yagirese. Buli we tululunkanira ebyenfuna, emaali y'omugenzi n'etunyumira, ne tutasuubira nti naffe tusobola oggireka nga bw'agirese, n'oyagala banno obatte obaloge, oleme bagabira migabo gyabwe, gwe emaali ogyefunzeeko bw'omu, okyusizza n'ebiraamo. Abaana abamu beegatta ne nnyaabwe ne bakyusa ekiraamo. Obwo buzibu. Mu bumu ku buzibu obutweyolekedde kwe kulaba nga abantu balina kye bayita attamaa waljasha. Gy'olulunkanira ogenda nayo wa? Ekikugobya banno ku by'obusika ebya kitaawo gw'ataazaala bw'omu kiki? N'ojjayo n'ejjambiya n'oga nja kutta omuntu. Abamu bagaana obbigaba olwa interest ze bakola ki? Ze balina ku maali. N'asolooza, n'alima ku mataka. Ebyo byonna byonna bituleetera abantu okulaba ti mwana wattu emaali gye balese ekaayanirwa abaana ab'obuki? Ab'obusika. Era ogenda okulaba eby'obugagga oluusi nga bifa. Era tufube nnyo nga kidda era ku nsonga gye natandise nayo, okuleka abaana bategeera obusiraamu. Wallahi ojja kuleka emaali, abaana batunde nawo, batunze nawo abantu, bateekewo kyaki, bateekewo ekkanisa, bateekewo ebbaala. Oluusi olese emizigo ne bagamba muzeeyi yali tamanyi nsi, ono weetaaga bbaala, bbaala yerimu ssente. Oluusi amaka bagatemyemu, bagifuddeho olwo. Ebyo gye biri mu maka g'abantu. Olinga amaka ge yaleka, abaana bagafuula dde ekkanisa. Tetujja gaba kati.
basolooza mu nnyumba ne bagiwa abalokole ne bapangisaawo ne bayimbirangamu Yesu. Ebyo byonna byonna biva mu kululunkana. Tegerekisi. Ensonga endala, alwasiyatu ljaira, omuntu okuleka ekiraamo ekirimu obulyazaamaanya bisababi takayud bidawabiti shar'iyya, omuntu okubeera nga tagoberedde mateeka gafuga kiraamo. Abasiraamu bangi bafa ne baleka ekiraamo nga kirimu obulyazaamaanya, nga tebatunuulidde obusiraamu bwalambika batya mu kulaama. Oli emaali yonna gy'abadde nayo n'agirekera mukyala mugole. Oli emaali gy'abadde nayo n'agirekera ekyana kito, naga ekyo kyekisika. Alwasiyatu ljaira, wegendereze nnyo bw'oba olaama okuleka ekiraamo ekitaliimu bulyazaamaanya. Ogenda kubeera wansi mu kabuli naye nga ekiraamo ekyo kikuvunaanwako. Obolaba obusiraamu butukkiriza omuntu bw'aleka ekiraamo ekirimu obulyazaamaanya ekikontana n'amateeka ag'obuki ag'obusiraamu kikyusibwe bunnambiro. Abamu balaama abaana abamu n'abasosola, abamu balaama abakyala abamu n'abazza ebbali olw'obutaagala bafune. Si gwe oyagala bafune, Allah ye yasalawo, kasita abeera mukazi wo, kasita abeera mwana wo. Naye abantu abasinga obungi baleka ebiraamu nga birimu obulyazaamaanya olw'okufiiriza abasika. Tuli fenna. N'olw'ensonga eyo ekiraamu kirina okubeera nga kikwatagana ne shariya n'amateeka ag'obusiraamu. Obutalaamira musika, musika tebamulaamira. Nga Nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarith, omusika yenna tabeera na kiraamo, talaamirwa, kubanga Allah yamuwadda. Omugabo gwe gukola ki? Gumanyikiddwa. Kati lwaki omuwa? Lwaki ogamba n'olaama mu baana bo nti omwana wange buwembo emmotoka eri yiye, amaka g'empigi nga muwadde? Mulimu era abasiraamu abalaama obubi, n'agamba nti buli mukyala n'ebibye n'abaki n'abaana be. Abantu abo bonna benkana, bonna basula mu nnyumba nga zirina valu eryemu. Ono ayinza okuba alina abaana 3, oli alina 9, ono alinamu abaana 2, n'ogaa buli mukyala mu maka ge. Oli n'atuuka n'oganza ebyange mbigabye ndi mulamu, mali yange ey'obusika baseeka tebatawaana, ebyange mbitemeetemye ndi mulamu. Obusiraamu bukugamba buli w'ogaba emmaali yo ng'okyali mulamu, ekisookera ddala gigabe bitariikatul hiba, okukuba kugaba bugabi, so si kutemaatema bya busika. Twawule wakati w'okugaba omuntu nga gw'owadde ekirabo n'okutemaatema emmaali ey'obusika. Ekyokubiri, okuwa okwo kw'owadde kulina okuba nga abaana bonna bafunye kyenkanyi, nga tolina gw'osukkulumiza. Nga sahaba eyajja maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti, ya Rasulallah, ono omwana wange mwagala nnyo, nina kye muwadde. Nabbi n'amubuuza nti, abaana bonna b'olina obawadde ng'ono? N'agamba nti la. Nabbi n'agamba sisobola kujulira ku kintu kya bulimba. A'dilu baina auladika, beera mwenkanya wakati w'abaki? W'abaana bo. Hadisi ya Nu'man ibn Bashir. Omuntu yenna agaba awa, n'oba ng'olina by'owadde ku mmaali yo nga tonnaba kufa, bigabe ala tariikatul hiba, tibano mbawabuwi. Ate mu kubawa okwo kw'obawa bawe kiki? Kyenkanyi. Laisa hunaka almufaadala,
nga tewaliiwo kusukkuluma. Ekyokusatu nga tewaliiwo kukosa basika, kubanga basika tolina baana bokka. Maama we ayinza okuba akyaliyo naye omuwadde, kubanga alina omugabo mu maali yo, bazadde bo, bakyala bo. Kati oli agenda n'akwata emmaali yonna n'agitemaatema wakati w'abaana ne yeerabira nti abasika si baana bokka. Wayinza okubeerayo bazadde bo bakusikira, bo bawadde, olina abakyala. Ekyokubiri, okyazaala. Senga bonna obawa bw'otyo, ate boozadde oluvannyuma lw'okuweebwa kw'abano, ogenda bakola oti. Kivula obusiraamu bukugamba buli agaba kyagaba tobaako gw'osukkulumya, era ng'engabo eyo tekosa basika. Ntegerekisi, so si gwe otemaatema emmaali. Emmaali Allah yagitemaatema, leka kwekaluubiriza. Njagala ngitemeeteme baseeka tebatawaana. La, kati abantu abasiraamu abamu tulaama ennaama erimu obuki obulyazaamaanyi eri ab'eŋŋanda oba eri abasika. Oluusi n'akwata emmaali yonna n'agizza mu baana babiri bwe bati. N'agamba omwana wange ow'obuwala mbadde mwagala nnyo, namuzaala bw'omu, emmaali yonna yiye. Abamu oluusi tugera ne tufuna obukyayi eri abakyala abamu, naddala be tukuze nabo. Bano abagole abazze mu bulamu oluvannyuma ne tubatwalanga ab'okubiibiita. Tegerekisi, tulaba Seekankata bye yabagamba nga tannaba kufa, yagamba ati yagamba abakyala bafumbirwe, abasajja be bajja okukola ki? Okusikira. Abasajja abakulu kyewaliwo omwajja nga azze kubaza nti ono kati emyaka kegimugenzeeko ekinene ennyo, nja kufumbayo emyaka emeka? 2. Kanyingirewo wakasuulirayo ninamu omuki? Omugabo. Najja nga enniya ye bambi kufuna bya busika. Kati okutta emmaali yonna gy'okoleredde emyaka 4 n'abaana boolina ogitadde mu mugole oyo gw'owangadde naye emyaka emeka? 2. Oba olaamye bubi. Tulina okwegendereza bwe tuba tulaama, obutalaama kiraamo kisukka nsalosalo za busiraamu. Era tunaaba tumaliriza omusomo guno okukwatagana ku by'obusika, tujja kuyingira mu mateeka agafuga ekiraamo. Tulaama tutya? Siraamu abamu batya n'okulaama. Oli agenda n'aga nti sirina kye nnaama. Obirina, tolina ngoye. Tolina ngoye. Okulaama tekitegeeza nti olaama bulaami maali. Ani ali kusaalira? Ani agenda okukunaaza? Bani abagenda okukuteekayo wansi? Ntegerekisi, okulaama nti bannaye mayiti yange tekolebwangako haraamu, temunjabizanga olumbe, sirinaawo dduwa ya 40. Ebyo byonna bye bategeeza omuntu okulaama. Totunulira butunulizi byanfuna byokka. Oyinza okuba wava mu famire wasiramuka mu bwogo, gwe weetaagisa ekiraamo 100%. Twabadde n'omwana wano, mwana muwala yasiramuka, Hanifa, Allah musaasire, n'agenda ebweru eyo okukuba ekyeyo, ndowooza akimazeeko emyaka 6. Naye wiikisi 2 emabegaawo Allah yamujjuliridde Dubai mu buliri. Naye nga mu famire maama yamuzaalayo bwogo. Kati bwe yafudde, abewaabwe b'omusajja omukyala gye yamuzaala ne bagamba nti omwana waffe tasiramukangako. Tasiramukangako. Twagala muziika mu Kikatuliki. Ne bajjaawo ne tusala amagezi, ne baleeta paasipooti ng'erimu mannya ga busiraamu. Ate baabagamba bali nti mayiti bw'eba erisiivingibwa entebe ekwasibwa maama ne taata. Maama musiraamu,
ye yazaala omwana mubatali basiraamu. Ntegerekese naye ngaomwana musiraamu kuba namulaba nako n'amaaso nga musiraamu, naye famire ye ku maanyi ge yaleese ku mayiti olwatuuka Entebbe nebba omulambo paka mu kyalo oyisizeeyo emitiya naye simanyi weeyo. Mwana ne bamusuzaawo ne bamuziika mu keesi. Kati nga ggwe omuntu asiramuse mu famire weetaaga okulaama ekiraamo ddala ekiriko n'emikono. Kuba omukazi twamugaa tukuwa abasiraamu obeere nabo ku airport, bwe tumala okukwasa mayiti bayivuge mayiti paka Nakasero baginaaze bamuziike. Mukazi awuza kimu abewaabe w'omusajja ajja kunkuba. Nimugamba wakola ensobi olwaleero z'otuteeka muffe tuzirwane. Wazaala mu bantu abatali baki basiraamu. Twagala ate okuyambako ate otiitiira. Kati gwe omuntu asiramuse mu famire weetaaga ekiraamo, bali kuziika batya? Ani agenda okukunaaza? Naye abamu mbeera wano ne muleka ebiraamo ebitategeerekeka. Bwe nfanga mundekanga ku nsi ennaku 7 okoleko ki? Singa obadde okyayagala otulabako waalisigaddewo, naye Allah bw'amala okujja ku nsi olina kubeera wansi waki wattaka. Byeyo entegeka ya Katonda. Osigale ku nsi okole ki? Akhirul mataafu kiki? Enkomero y'okubeerako ennaku 7-8 kiki? Kuziika. Kati lwaki omalira abantu obudde ne boonoona ne ssente ezaaliyambye ku baana? Bantu basigadde awo bakuŋŋaana, we banywa obuugi, we balya omuceere, we bakola ki? Ezo zonna ssente. Olayinza n'okumbuuza kuliko ezizo? Tekuli zange naye njagala obeeremu amagezi. Kubanga ali abamu bakomeeryaga kuliko ezizo seeka kikulumirawa? Njagala obeeremu maki? Ofudde. Sente abantu ziboonoona awo kiki? Kubanga bwe tuba tusoma economy, omuntu bwafa bakole ki? Bamuziike. Kale badde bagamba nti abasiraamu babeera n'ebiraamo ennaama etali yaabo ki? Abasiraamu oluusi ng'efiiriza abasika, oluusi ng'erimu okulyaza amaanyi abantu abaki abalala. N'olwensonga eyo twegendereze bwe tuba tulaama tubeere n'ennaama ng'era ekiraamo ekyo omuntu kyalaama ekitali kulyaza amaanyi alla taziida alwasiya an thuluthi, yenna alaama tasukka kimu kyakumeka kyakusatu. Hasani Kiseka olina emaali oyagadde obusiraamu busigale nga buganyulwa, tolaama ku maali ekisukka kimu kyakusatu. Kiwaayo eri buki? Eri busiraamu. Abasiraamu bagenda naddira emaali yonna, emaali nemulinnyawo ng'anaatera okufa, ate emaali yange yonna bugiwa obusiraamu. Tegerese, tosukka kimu kyakumeka? Tosukka kimu kyakusatu ku muntu akola ki? Ku muntu alaama. Tegerese, ensonga endala esembayo mbeere nga mmaliriza, istihwaabu ba'd al-abnaa kal-ibn al-akbar, be baana abakulu mu famire okwefuula abannyini maali nga bakitaabwe bamaze okufa. Emaali n'asuubira nti olw'okuba kitaawe afudde ye mwana omuki omukulu, nti emaali erina kubeera mu mikono gye. N'asooka akaabya bannyina abato ne baganda be abato, abamu oluusi omukwano kitaabwe gwabalaga nga bakyali balamu. Taata abeerako n'omwana gwasukkulumya. Omwana oyo kitaawe bw'amala okufa alabira ddala nti emaali yagirinako obuki? Obuyiizi. Ensonga ze zimu ku nsonga ezikaayanya abantu b'omusinga. Teriyo mwana mukulu ti taatawo bw'afa ti emaali yonna erina kubeera yo. Omuto kyafuna n'omukulu kyafuna ku maali. Kasita babeera balenzi.
bati abaana b'obuwala naye abaana abakulu abeeyita bachairman ab'enzijja abachairman oluusi ne taata naaleka ekiramu n'agamba nti mwana wange gundi gwe gwendekedde banno genda okulaba taata waafudde akaaba amaziga taata ondekedde abaana genda bakola ntya ondekedde abaana bangi ovunaanyizibwa nti bontaddemu nga munene ali buli omu akutunuulira ngaokuba omulanga taata waafudde abaana balana abakola atya kati ekyo kyokka nekimufuula alina saitara ku maali yalina obwenkomeredde ku maali y'omufu agaana banno gigaba agaana banno gikozesa n'atuuka n'obateekako abakulizi bwemba waakugiba tewabaatunda mba wagikola ki wagigaba tewabaatunda yenna atunda alina kumutiza oluusi nakola sente zakola ki zayagala oluusi bano ne batuuka n'okukunkumuka bafudde tebafunye emaali yaabwe ne mutuuka n'okukaayana neyafaafuna oba tafuna kumbe yaliwo ng'ateekeddwa kukola ki ateekeddwa okufuna ekyokuba nti yaffe emaali temugigabye tekigaana kumuwa mugabo gwe bw'aba yaleka abaana omugabo gwe gudde eri abaana gulina okuteebwawo kati n'olwensonga eyo baganda baabwe abaana abakulu mu famire abeeyita abasika abeeyita bachairmaani emaali teteekeddwa kubeera mu mikono gyammwe mulina kutuukiriza buvunaanyizibwa nga allah babasukulumizaako mu kutegeera ne ku myaka mulabe nga bannammwe taata wamwe baalese buli omu afuna ki buli omu afuna hakki ye tegerekisi buli omu abeereka agifuna buli omulekaawo emaali n'ebeeraawo abantu ne batagifuna buli muntu abeera n'endowooza eyaki ey'enjawulo ku maali abamu basuubira ti emaali eno taata kagirese maama waffe nanti y'omu yekka bwe baatuzaalamu tetujja kuba na buzibu abantu buli omu alina ebizibu byenfuna buli omu bakuwoobugano gwe abukwate akole mukyakola ki kyayagala oba abukwata n'abuwa nnyina alhamdulillah oba abukwata n'abuwa mwannyina alhamdulillah naye ng'emaali ekoze ki egabiddwa buli alemega nti tulaba kyetugabisa ana bonna baamala okusoma bonna beekolerera buli omu afune haki ye yamanyi allah yegimuwa eyo nkola banayogaba emaali y'obufunga amaliriza ibaada kusiizaani era buli omugigaba mu shariya mufunamu empeera buli aleme kulowooza nti ogigaba omala budde kunoona maali buli agenda n'alaba emaali bajjajjaoluna tunagitematemamu emaali y'omusajja ejja kusasika abaddewo emaali enagagwa baana abaana wadde bayuka ku bbeere limu emaali bagibagabire tegerekisi olwaleero byebiri mu famire z'abantu kubiisa kufuna maali ya busika abamu ne bagifunamu interest abamu ne babeera nga tebaagadde bagigabe n'ebirala ebifaanagana bwebitu kale bakubiriza nti famire muzisomese zitegeere nti omuntu bwafa emaali bagikola ki bagigaba ate mu bwangu muleke kulowooza nti bwe bagigaba eba esangeewo tebulaba bwe omuntu bw'amala okufa emaali eba takyagivunaanwako kabe muzeeyi ng'afudde ng'alambye nti emaali yange mugirekangawo temugigabanga mugikuume bagikuume bagikole ki bw'ogenze tegeresi emaali girekera abaki abasigaddewo shariya bannange allah kyeyalaba kyeyatulagira kyekisingamu obulungi kale bakubiriza nga baliriza omusomo waffe salaamu tv ejja kubeera ne competition za Quran ennaku z'omwezi 27 mwezi ogw'Oktoba tubakubiriza kuzifujjirira abantu abalina ebitongole
enjawulo obusiraamu n'abasiraamu okuzeetabamu okujja okuvuganya pulaani tujje bwemwandiisi leeta abaana bamwe abasiraamu ab'enjawulo ate era muziyambeko okulaba nga zitegekerwa muki zitegekerwa bulungi ekisemberayo ddala bannaye twafiirwa baganda baffe abaafiira ekiteezi waliyo abasiraamu bangi naye olwokuba obusiraamu bwaffe wano oli bumanyi ebyaffe bwebutyo obamu abantu abasigalawo ekiteezi eyo mulimu omukyala n'omusajja olwaleero atukulisimu babuuza nti abasiraamu tuyambe mukyala tetulina netusaalira tetulina na misaalo teri yali azze nakeeno bamukulembeze wa busiraamu tukumaakuma tulaba bakole ebatukumaakuma ab'ebikuusi ebatubeera batadewali ettenti abantu basaba omuntu lwabeera ku nnaku n'alaba abamubudaalula babo bagenda naye naye nga abasiraamu bangi balaba kuba essimu busiraamu abakaawonawo naye abasiraamu n'ebisaalo ng'omuntu alagira nti emisaala kristi mugituwe tufule otusaali naye teriyo kitongole kya busiraamu kyali kivudde ne kigenda kukumamu abantu naye nga abasiraamu bangi abafiirayo naye tuli awo mugamba kale nkubiriza abasiraamu abasobola okubira abantu abali emisaala okubadduukirira n'okubazzaamu amaanyi okubazza ku ddiini yaabwe okubateekamu essuubi nti allah eno si enkomerero wakyaliyo obulamu obulala mukyasobola okugenda mu maaso kukikole naye tubaleka mu bbanga bwe tuti oli olunyira essimu tunoonya seekowe misaalo kikulu tufuna tente webakola ki webasaalira basobole okulaba nti bayimirizaawo eddiini yaabwe waliwo abakumaakuma tegeresi kale ebigambo byange ebyo saagala kusukkaawo saba allah subhanahu wataala atuwa okutegeera n'okuteeka mukola okubeera okuyomba wali ekibuzo omusomo buli mpaayo ebibuzo bisatu engeri gye bulimu famire ebirusika okusooka waalaikum salaamu warahmatullah abaana ab'obwenzi tujja kuboogera bwebasika tebasika bwe tujja kuyingira nga tuyingidde mu baana ab'obusika abafu ab'obwenzi babeeramu oba tebabeeramu tegeresi bwe tujja kubiyingiramu inshallah nga tuyingidde mu basika alwarifuuna min arrijaali wannisa abasika mu basajja abasika mu bakyala tujja okuyingiramu omwana w'obwenzi ye bw'oba ofudde n'oleka emaali asika oba takusike tegeresi naye nga mukuyambako obutono naye bw'onoolekaawo abaana mu bbanga obataddemu omusintazi obayita babwenzi ne mukiranga obatadde mu kabulaketi bajja kugamba abaana omwo kitaffe olumu bamuwakanya nti si kitaffe bagende batunyeko nga bakutono bakusimulire emagulu bakuggyako ennyumba gumba ezo balabe obamuwa beera tegeresi kati mubayise kuki tubalagagirayo ebyo tujja kuyingiramu inshallah masala tujja kugayingiramu naam waalaikum salaamu omu ku basika abudde eddalu omu ku basika bwabwe eddalu omugabo gwe guteebwawo kuba asobola okukola ki kuwona wagwiridde eddalu emaali ye alina bazadde be alina baki alina bazadde be omugabo gwe guteebwewo bazadde be bamulabire gusobole n'omweyambako okumajjanjaba tegeresi bateekawo omuntu agukola ki agulabira olaba omwana omuto atta n'alina omuto bateekawo omugabo agabo anaavaayo balaba anagulabire naam kimu ekyokusatu bakigeraageranya okusinziira ku maali gyolina sheefu
maali gyolina gye bageraageranyako ekimu ekyokumeka kale kamabuuze naba abasiraamu betusomesa obagala muli bulungi omuntu waaba nemaali ng'alese obukadde 10 kimu ekyokusatu kiwezaako sente kagala mutuule wansi nyambi omuntu senga afa n'aleka obukadde 10 ebyobugagga byalise ekimu ekyokusatu kiba kyekana ki bilioni 25 alese obukadde 10 ate ekimu ekyokusatu kirina bilioni 25 Now, milioni 3.3 asatu mwewalwali ekisukka kwekyo ebyo 3.3 ameka kikigo kyose tegereki so si milioni 2 Alaikum salam. Wina abakyala babiri yes. Omu wamuzimbira omu ali muzigo. Ani afudde? Omusajja. Kati kyebakola bagigabanya batya bagiteeka mu vali. Bagiteeka mu ki? Vali ne bagivaluinga nti erimu ssente mmeka awaka wano bwe baba bakyasobola okutematemamu nga waliwo omukyala basobola okufuna space tegerekisi bamuwa bagiteeka mu vali ya ssente bagigabanya mu ssente bagaa nti ku nnyumba eyalekeddwa omusajja olinako miliyoni 4.5 ngeza bugeza kati ezo miliyoni 4.5 eringa bano abali mu nyumba ne bazikola ki ne bazimuwa ye naakola ki naabanga akivuddemu tugiteeka mu vali eri ekola vali ya bukadde 3 nga tubala so sigamba nti abadde muziga atambule butambuzi nti ababadde mu maka be bananyini nnyumba tugiteeka ku vali eitha tusobola nogitunda buli omu naakola ki naagabana wayinza okuba ennyumba ya mizigo olwo ne tudda miki mu mizigo oba tegerekisi netugamba nti namwandu ne namwandu balinako kimu kya 8 ekimu ekyomunaana ekyo kuvalu eno emizigo gyawamu kikola emizigo emeka nti 2 nti emizigo gino 2 gyaba namwandu bebajja gikolanga ki gisolooza bafuninga sente tegerekisi ababagenda okugabeera bakimanyi bamanya engeri gye bagabamu ebintu ebyo omugole byotaze twozaaliza munaffe bamu abatukwatira eddaluso eno owa Omar Tazkiri amanya gegozera Muhammad obwokufuna omubeezi alhamdulillah yawasizza yaba Omar Tazkiri mwenna tubeebaza n'abasiraamu mwenna naddala omukawuka yabadde kalabalaba ensonga eyo naana waffe naafuna omubeezi akyali muhanimuunu kati musuulire wiika ekolaki yanaye ngatumwozaayiriza kugaa nti baraka allahu laka waalaikuma jamaa bainakuma bikhairi naam kibuzo kikisemere waalaikum salaam muzadde waffe oba yazaala abaana bana muzadde we yazaala abaana bana naye omwana omu omukulu yena yeegaana kitaawe omwana ate omwana yeegaana kitaawe agamba nti tata sikuozaala yagende kwa kitaawe toyo abantu yambe abaana tetubeekakati kakubekakati oyo bw'aba yeegaanye kitaawe agende wa kitaawe ate aba ayagala ki oba ekibuzo kibuziza kitaffe bw'afaanga ne muddabe teyamuteeka
ng'alina kyafuna. Omwana yeegaanye kitaawe, kino kyo kyewuunyisa. Kubanga abazadde batera okwegaana abakyala. Kitegeeza omwana bwe yeegaana kitaawe, kitegeeza alina kitaawe. Agende wa kitaawe. Kintu kyangu kirisize. Tekyetaagisa nakuddako. Yeegaanye kitaawe, agende kitaawe. Amuzaala. Tegerekisa ng'afune oyo abaatuyambye, abaatukendeezeza buki, abaalifunye emirimu zaffe 8 tuba tweyongerako. Tegerekisa tugenze mu 112 abaatuwonyeza. Naam. Waalaikum salaam. Abaana abaafa nga muzeeyi akyaliwo tebafuna. Abafuna beba abafuna nga bo nga kiki nga muzeeyi abasoose okufa bebafuna, naye bo bwe baba basooka muzeeyi waabwe okufa tebafuna. Muzeeyi wuliriza busiraamu, tulina taata waffe, abaana baganda baffe abamu bafudde nga muzeeyi tannafa. Abo abafudde nga muzeeyi tannafa tebafuna, naye abafudde oluvannyuma lwa muzeeyi be bafuna. Bwe tujja kuyingira mu shotule obukwakulizo obukuleeta okusika. Ono afudde gw'olina okusikira gwe wamusooka olweyakusoose akalwa amasala ge baleeta abamanyi senga mubeera mu accident olimu nekitaawo n'abaana. Tegerekisa ono ayiriitira n'ono ayiriitira, taata ayiriitira n'omwana, bombi ani asoose okufa, bonna ne balabika era batunuulira ani asoose okufa. Bw'omufiridde mu accident taata n'abakimu n'abaana nabasaba tujja kubeera kati ekyokubeera nti famire ekitera gisumbuwa kwe kubeera nga muzeeyi yafa, emaali ne batagigaba, abaana ne batandika okufa. Tegerekisa akali abaana ne batandika okufa, bano abasigaddewo ne bakaayana abafudde mugawa. Balabanga abatalina maki, kumbe balinako omuki omugabo gwabwe. Kyekiri ekimu era kyenabagamba, muganye okugaba emaali y'abafu. Muzeeyi alese abaana, abamu ne batuuka n'okubitadda ne bava busiraamu. Ekiseera ekyokugaba emaali bwe kituuka, ekigambo ekituufu bafuna, kubanga muzeeyi waabwe we yafiira baali baki, bali busiraamu. Mugabo gwabwe bali mukufuna. So senga baalutadda ne bava mu busiraamu nga kitaabwe tamanwa ki nga tannafa, awo tebakola ki, kubanga atali musiraamu tasikira. Ke kali kembaga nti bafiiridde mu accident, ani asoose okufa. Kati ne wano muzeeyi yafa, abaana bamusiraamu, naye Allah n'agera abaana batandika okuva mu ki, n'abagezesa batandika okuva mu busiraamu. Era ezo keesi tubeera nazo nnyingi. Abantu ne bajjanga emaali emaze emyaka 18 tebagigaba, mulimu mulutali naye yagidde embaali. Omugabo gwange gwagala nze nakyuka, wali muzeeyi we yafiira yali musiraamu. Kyova olaba ke kabenja akali mu kulwisa ki, balimira gyali lwaki mugibise, mugibise ebadde ekyazaala. Musembayo tumalirize, oyo asembayo twabawanika omulala. Kiteeka kati waliwo ekyaliwo omwami baali bafumbo n'alwala obadde wazo, kati omukyala n'anoba omukazi omusajja mubadde mu kaseera ako banjina b'omusajja bamujjajja ala namukula bannamamaka kati omukazi n'akubawo agamba yantala njagala mwange Kiddemu ekyo kyali kitya? baali bamu nga bafumbo. Baali bamu nga bafumbo. Omusajja n'amala obulwadde bwali n'alwala ki? obulwadde basiriimu. N'alwala siriimu. Yes. Omukazi n'aluba n'agamba nti sinze namulwaza sinze namulwaza, omukyala n'aluba n'agenda. n'agenda. Yes. Akaseera ako amaka gamulaku omusajja
omusajja n'afa nga banyina ne bamujjanjaba kati omukazi n'awulira n'akomawo n'agamba nti teyantala yaba yagenda okulaba amagambo bulijjo ti omukyala bw'aba abamufu aveemu mateeka goki bw'aba alaba ebbaawe yalwadde siriimu naaba asinze nakuwaza genzi akole kye baitakola yamu ekirala muntu balesewo omulwadde webuti owa siriimu lwaki tugamba nti kovudde wano nkuwadde ki kukonedde mutala mutala sekutakikigambe okuleeteraani kali bwebwa obuvuyo bwe muleka temwogedde ku kulambula naye oyo yagenda bwatyo ng'akulese nti walwala siriimu n'agamba kutadde n'amala n'omwaka muki ate n'ayagala byafuna byanfuna kinayofedde mu kusooka abantu babuukanira ki emaani kale subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta. This is Al Bayan.